speed. Abana bakulira speed kwazira muwala wange. Abana bakulira speed yaki. Neyande shiro abana tulina tina baba bakula speed. Nawe omuzadde embulire ebere mu ka speed. Of course. Next generation ojibulira na social media we mubulirira. Omubulira na social media we kwaki? We mubulirira. So. Neyande shiro. Nenga zichendowozaawo. Abana they are mingling but it's not too much. Nebambe Victor Rose aviridemu. Victor Rose aviridemu. Omusajja yada kutuwe Dubai. Dubai. Olwakomye n'agamba. Nega mana wala tukujuliza nakoza omuzikala kubera 23 kana ku hotel Africana mwana. Nedda nakuziweddeyo by the way. Friday no. Tuli kabisi kandagala. Stage Neutral entekateka ya live yagimaliriza enyimba zonna collabo zonna bitu banona baziseisimu ayina collabo zalo katakezize ate no official MC nange nayisemu ka Africana nengi kopagama kwa bategeza official biki MC ani yaganda of course today yesterday lenza kwa ngakora kaisa not official MC nempita kwa Africana njiya beta stage kwa bajinya ko bwetu buza jeje kiri chamatala tali nabali jeje yabirimu jeje yakirimu babuza kiri kichanyuma bakata suti nange ndagitumiza from Dubai kasana nyamba nankolya nanyimbira kayimba kakaneno kayita batya kayimbe akayimba neno ngankamanyi baga nno kwata mu byange gomuntu bakuyimbira kano kamaro wajana busapatu waguru kayimbira mutima mulungi mulala mutima mulungi wamala nakweza ifanye bya rutalo mwana watunga tukulaga embera abachaje basenga bamuwamba tsamu ngali ku stage enoma mulungu ne bagamba oh my god you are our rutalo you are our David wala kayimba nagama tino ngumyo mutima yebogera zemanyi sabulula bakata sabulula zemanyi ai mukama sabulula mwera tonjagala omwana ko butejo ni sabulula omwana agana nakanyimbira mutumu yayogera jumi yateka mwe linya lya chezo inacho isao nawe mbade nkajukira omuntu mwana waterera Friday no banange Lutalo David Lutalo kwa mwana wasenga bamuyayanirayo jabadenga jayimba bana ne mwiba ku stage abo wala mumupeke namuga hani you are wazi you are what you are style you are what tugere ku Africana fe natumulago mukwano olenga ndozi halabo yengera kidala kibuli wakati Lutalo katonda akulaba weyagale munange bulamu bwa kiseera naye nga munange byebigenda mu ggwanga by'ebintu bingi nyingi ddala nga bwe kulina amawulire twawulidde Saidi Mukono eyo wabaddeyo omwana w'obuvubuka eyagobye jjajjaawe bajjajjaabe bombi babiri omukyala n'omwami ba myaka bali mu 9 omulandooza agendanga mu 8 tulira yabagobye mu nnyumba n'abagamba mutwale erize mama wange yali agenda yandekera ki ennyumba eno nga bali bajjajjaabe bali waabo okitegedde naye nzikyendoza nti abantu abamuye tosiwuka mpisa akasisiro kalaba akasisira nabo ab'ekukyalo ne babazimbira akasisira mu kibanja ekyo omugenzi n'abagamba nako ngenda kocha ko bannange wensi ki andi babakadde bagamba nti omulenzi ayeka yatandikira ebiragalalagala okunywamu yagamba irungi bagamba kwata miragala babadde ngadde waka ebiraga naye mugamba ago bajjajja mu kyalo anti bwe kimulinnya ku mutwe abantu bamalira emirembe talina bwakyaliza bawalabe talina bwabeera Fremont ate akasisira ayagala kochera era mbweyagala okumanyira mu nsi tegabukedde no nkubuulire nebumasi mukwano gwange nebumasi sooka olambule ku ggwanga lumu nawoka nga mpulira ndi mulwadde nga mpulira bubi ng'omutwe gunnuma kakati mama wange wangamba muwerekereko emulago alina mukwano gwe wagenda okulaba ku Cancer Institute nemuwerekera mukwano we natuuka wali eri omutwe gwawona nemmale nga ndi bulungi nnyo nemugamba n'omanya nti toli bubi ate namanya nti mbabuulire ate nayitaayita kati abantu nga bano laba abokukyalo erosi babiyingiremu mtikwa bajjajja bajjajja bade we n'amateeka geetaaga okuyinga because waliwo etteeka erigamba like omuntu ng'agenda oba bw'aba yaleka ekiraamo you followed ekiraamo ate yaleka kiraamo mugenda mu mateeka so bakubeera ekiraamo kya mukyalo oli kigamba mukyalo tata bwafa waga mukulu yasika birina okumenyebwawo ne tugoberera ku mateeka go gagamba gatya n'ekiraamo kyali kigamba kitya Munange ebyo nga bikyali awo amawulire g'ekiro wagalabye mukwano twalabako ku pasita emabega kawe pasita yali akola ki eyali akuba emigga endiga awandula endiga amalusu mukamwa waliwo n'abakalakata waliwo abakalakata n'akabakuli n'akalakata ebitundu
nabwako bwajjawo n'amixinga nakola atya ono ono mukwano gwange ate ye abasiba ku njegere wano kumpi ne wano wekajansi Uganda pasita yakyakola abateeka ku njegere mwenanga mwebasawo ambuza okubeera pasita ono onokuba nalayisinsi onakuba manyi goge mazima gavumenti erina its high time gavumenti etule mu kintu kino ekyokubeera ba pasita ekitunulemu nti pasita omutuufu omutuufu alina kubeera na bisaanyizo ki not that everyone asobodde simanya mwoyo yandabikidde simanya nze yasumudde simanya nze guki n'otandika kukola kyakyo no gavumenti its high time mutunulire ensonga zino abantu bali mu kubonaabona lwa makyaki otulira kwe tusinzidde olunaku olwaleero ku mbeera eyo gye twalabye olunaku olw'ejjo ne tufuna omulamwa gwaffe olunaku olwaleero gwe tugenda okubeera nga tukola ki nga tubawo nga tukomyewo jemiza abantu benenya nga tugenda okuwumulamu nabe tuyita atino be bakulira abantu bano nabo ate bali diiso oli yagamba zemaleke pasita nga nkube omulago bagoberedde yagamba ti yayanjula yakyalayo obukyazi kulaba ku bantu baayo emboozi oginjisiddako nogamba yakola atya bo bali bagoberera ali balekaani abatya yagamba teyagenda kwanjula agenda kukyalayo obukyazi kulaba ku muntu kati bano abato basaasire omulamwa gugamba gutya omulamwa mwewunyanye muli bafumbo nekikuwa omulamwa gafe wanatukubuza ekibuzo ati wamalowooza endiga zeziwadde abasumba ebbeetu okubeera nga abasumba babajolonga baziyisa mu mpisa yonna yonna gyebaagalamu jominze nkiwagira endiga mugondedde nnyo abasumba yes ng'abapoliisi bwe babakutte tugende mukuwumulamu mullo omulamwa gw'olunaku mukayisa nnyo
nagafe ntibali kibuga omulamwa gw'olunaku mu kayisanya. Omusumba Geoffrey Semogere asomye kanisa ya Rais Sebo ku Katale tabu bwegwiridde bwakwatiddwa ku bigambibwa nti aludde ng'asiba endiga ze ku njegere nga ziyita abalalu. Omusasi waffe watuukiddewo ng'omusumba Semogere amaze okutwalibwa nga waliwo omuyambi we Michael Kinene ng'atuuse kuggalawo kanisa okutandika okukwata ebiri munda ekiwaliriza abadde basibiddwa okudda amadirisa nga basaba bataasibwe. Nankwata mangu awo nanteekako olujegere ku kigere naleeta ekigere mangu ne banteekako olujegere. N'atanyiza nti bonna abadde ku njegere sitaani yennyini era n'amenya n'omuwendo gw'enjegere gwe balina ku kkanisa eno omusumba z'akozesa okuzza endiga eziba ziwabi mu nteeko. Musumba alisomesezaako engeri sitaani gy'asibamu abantu n'abasiba ne ku njegere nga bw'abawa ebyawandiikibwa n'ajjayo n'akola illustration ennyonnyolo eky'omwoyo ng'omuntu okirabako n'okitegeera bulungi bw'oba wakusumululwa mu busibe bwa sitaani n'osumululwa. Kyokka omu ku bano Mukasa alaajanye engeri gy'atuuka mu kifo kino nga yajja amanyi tibagenda mugulako ttaka. Atotodde ennaku gy'alabidde mu kifo kino nga n'ebintu ebyo byonna bye yajja nabyo baabitwala. Masaka bakuba essimu agwa kooti yange mulenjo myezi 15 tukaana pasita gwa kooti yange yasiba njegere ngayo ogwa kooti yange mulenjo ekiri okola bino okubosi namukwogera. Abalala balumiriza omusumba Semogere ne banne okubaleeteranga abasawo ne bakuba agayiso. Akola ku mbeera z'abantu mu ttawuni kansula y'e Kajansi Ajida Sara ayogedde ku by'okwata omusumba Semogere. Oluyingidde fasilite eno nfunye challenge y'amaanyi nnyo nti abantu engeri gye bayisibwamu balinga bisolo basula wansi emifaliso egimu gitobye bazifuseemu buli omu alina kabake. Polisi ekomezaawo omusumba nga basanze abadde ku njegere basumuluddwa era abasirikale abadde mu ngoye eza bulijjo balagidde abaweereza okuta enjegere zino kyokka ebeesigiriza abadde basibiddwa ne bazireeta. Bulijjo musiba ku njegere waliwo bannaffe bitubadde tusula nabo naye nga nabo bali kuti njegere naye bwe tuba tusesera tukola tetuwalaba netugamba bannaffe baliwa okunoonyereza ku bannaffe gye bali nga bannaffe bagamba nti baabuuse. Musumba bakira yeewozaako nga n'endiga zikalambidde tezibeera nkondalu kutuuka kusiba ku njegere. Endwadde okwagala ebitwangu baamu okuwalana ekibiri omuntu bw'abanga alokose n'atwala afuna esawa yange Dubai $10 nabbe empisa yange namba pasipooti yange. Wano nga balwadde naye basooka bajja butabika olw'olukusa alujja butabika era waliwo waliwo badokita aba balinako obunaanyizibwa tebeetumiikiriza nti bakole tuberedde kizibu okumanya nti abantu abadde balina okubeera ebutabika ate bali mu kifo bwekiti tubuuza wano baliwo nga baani baliwo nga ki bannannyini kifo kino batugambye nti nkola yaabwe bafuna abantu mu nfuna bwetu nti bo ne babawonya ne batuuka n'okudda ewaabwe kyokka abali ku njegere bo bawakanya ekyokubeera wano bagamba babaleeta mu mbeera za njawulo. Kisinziira nga bwe mmanyi omulaba abeera butabika ate ekyokubiri omulaba alina eddembe lye ery'obulamu bwange tateekeddwa kubeera ku njegere era kyeneebuuliza pasito ono obuyinza abujjawa obusobola okusiba omuntu ku njegere nga kirininga nti mulalu. Poliisi egenze mu maaso n'okunoonyeza mu kkanisa eno ndeegwa kafo wakati mu kkanisa kazimbibwa nga kabaddeko ebiwandiiko ebiraga nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka ogujja lujja kuba lunaku lwa kufa. Kyokka omusumba wabuuziddwa ku bigambo bino ategeeza nti byawandiikibwa mu Bayibuli bo tebabitegeera. Dates tezirina muntu ugeze basipati
Abantu mu kitundu kino beeraliikiridde olw'omusumba ono ne basaba poliisi ereme kussa mukono. Kitutiisamuko ng'abatuuze b'oku kitundu kino. Omuntu aba asazeewo ateekeko n'olunaku ddi lwagenda okufa. Kati tumanyi oba agenda kufa ng'omuntu oba binaabanga ebyakibwetere. Poliisi oluvannyuma efulumizza abagoberezi abadde ku njegere ne batwala nga ye omusumba Ssemwogera aziddwayo ku poliisi y'e Kajjansi gy'anaggyibwa okutwalibwa mu kkooti abitebye. Waliwo amawulire gye twafuna nti pasita badde ng'amaze okuggyako ssente oba akakadde oba ssente meka akusiba kuki mu njegere nga takukkiriza okukola ki okuvaayo awo ku kyaki. Ebyo byonna tugenda kukola ki okunoonyereza. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Mukulikeeyo TV. Omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo. Namba 3 tonkanulira maaso. Genda wa taata w'omwana. Jefu. These are my girlfriends. Where is our chibuga? Kugambe bakulu. Omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo. Ebyo omulama gw'olunaku mu Kayisanyo munnange tugambye katuyiteko sayidi eyo kuba bino bitususse entegeera. Endiga nze ndi mukazi mulokole naye endiga oba ekitubonyabonya kweyita ndiga. Omuyise Jasi. Omusani Jasi yakoze ekyekiro kyaleero. Naye nze kyemmanyi omuntu amuteeka ku njegere nga wendi n'atwala ebyange nga wendi. Anti abako n'abamuyambako. Jomi kankuwa ekyokulabira. Nvudde ewaka nnyo njagala mulimu. Ndika tugambe kati ndi eyo nsabira kuyingira vision group empa omulimu kinge. Ne banda church bwe nenga maka ngende mu church nsabe. Nfukamide nsaba kumumpa mulimu ku vision group. Ate gojongo sibenjegero ngamba kati kanku sibenjegere. Njinzijene kati onkuba ekiboko. Nzo muntu nango omuntu nafaba. Gwe ozanya nensinze kantu ule onamanyira nti endiga mutufu n'ekitabo. Ogenda mu church waliwo endiga zosanga ngali mu church anoonya kuba bulungi. Wasaba Katonda anoonya kuba bulungi. Nasaba naye nga omusanga mu church ayagala mulimu ayagala sente. Naye nga omusanga ku church from Monday to Sunday. Wali mu church. Kala nakoladde. Afika banaye. Omuntu ono sera azifulade. Katonda oba balimba ma church Katonda agenda. That's why I love my pastor. Agamba mugende mukole even if it's Sunday that you have to work. No wange bwatu bwagamba. No wange bwatu bwagamba. Tunonya kuba bulungi Katonda kumusaba kola ki? Kubeera bulungi. Owo yani. Bugembe. Chobola Bugembe. Nange mbuzo wange. Owo yani. Ondubwis Michael. Ondubwis Michael. Nze pastor Bugembe. Tina Bugembe. Nina Bugembe ne pastor Sam Sengendo. Wange wa Uganda. Actually simwa we Uganda. Atwagaba ata bebweru bo bazibu. Shirula bayi. Katulu ensomano kayiteke mu bantu mugirabe namwe. Sheki wo yani waloko kamuloko simply wo. Kanda musaba. Kanda musaba. Wama kizachanyagala bagamba kiri kimu. Omulama gamba kutoba na tukuyaga twega tako Kayisanyo. Ntoloze endiga zino zeziwadde ba pastor bane beto kubanga abalinyirira okutuka kwekyo ngamba yes. Okubajolonga. Endiga gwe kenyini. Nawo mancho oyagala kyosabira. Bayibuli ogirina wagigule ogirina. Omanyi bwogisa. Kurani ogirina. Kurani ogirina. Notuka mu senzezo. Omusana gatiro gayo omuddo. Nawe abekalo oyagala okkiriza nnyo. Ne mulimu byobogaana nti gayo omuddo. Lero jangu ne kapa. Lujangu ne kidomola. Lujangu ne kino. Nga nawe nakyo oyagala ky'ozza okusabira. Naye abasumba abakikubedda. Yo bannaye tusokolesaako Pastor Tom. Bambo bobo kadde bisatu. Nega mbabuuzeemu. Bapasita abo. Omuntu poliisi ate omulokole.